Reverend Father Luchamuzi atukulembedde mu kitambiro ky'emmisa ne Reverend Father Mukiibi n'abakulembeze ba Lutikko, famire y'omugenzi kati Joseph Seruwoza, bakulembeze bannange bassebo ne bannyabo, Mukama mulungi era obudde bwonna. Ekyo kye kyewuunyisa ku bulamu nti Omukama asigala mulungi. Omukubiriza atugambye nti twanguyeeko tufulume kubanga waliwo ate abagola abayingira. Obulamu bwe butyo, ffe tuli mu nnaku naye ate waliwo abali mu kusanyuka. Katonda asigala ye Katonda era tumwebazenga. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya munnaffe Joseph Seruwoza. Seruwoza ono mumanyidde akabanga tuze tumulaba nga aweereza mu bitundu ebyenjawulo, then okusingira ddala ku paalamenti. Omusajja mujjumbize nnyo nga ayagala nnyo kyakola. Manyi waliwo abantu abalina emirimu ng'agukola oba oliawo ku lw'akasente kafunayo oba gweguliwo. Ne Seruwoza abadde aweerezanga mu nnamawulire ng'ayagala nnyo omulimu gwe nnyo, era bangi ku mmwe abazze bamusinkana gy'abasanze okukola ku interview oba ku kitebe kya BBS ng'olabira ddala omuntu ayagala kyakola era ng'akola ekisoboka okwebangula, okuimprovinga. Kyannaku nti agenze nga ali mu kaseera ke ak'okuntikko prime nga Reverend Father bwe yatugambye. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Katonda atuyambe ffe abakyali abalamu, tumuweereze, tweyise obulungi nga Father bw'atukubiriza, kubanga leero w'oli enkya toliiwo, tolina garanti. Ono Yosefu twali naye ku Parliament wiiki eno, twali ne press conference ng'ababaka b'opposition, era yaliwo olubuto lumulumaluma naye nga waali ng'akakkalabya. Twali tetumanyi nti olwaleero ajja kubanga aganzikiddwa wano. Obulamu butuwa ekyokuyiga, tweyise obulungi abakulembeze, era Father atufalaasidde wano tuweereze obulungi, tukole ebitusuubirwamu. Ate tumanye nti obuyinza obusinga buli eri Katonda, yasalawo buli kimu. Sanji zino waliwo abalowooza nti be basalawo oba ono anaafa, oba ono yasigalanga mulamu, oba ono anaakwatibwa oba anaayisibwa atya, ne beerabira nti Mutonzi ali omu era yasalawo ku ffe ffenna. Tumwekwateko. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Tusaba Katonda agumye famire ya Yosefu, famire ento, bwana buto, kyannaku naye twekwate Katonda. Yategeera byonna, ebibuuzo bingi ng'ate ansa ntono. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa. Mwebale. Vumirira Ssenyonyi n'avumirira n'abali abadde bangi, naye abafuuti soja abamu omukyala wa Lukogo yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti bannange tunwalire wamu, tulalwanire wamu omusajja ono ajja tufuukira ekizibu. Bulijjo oli wa oyogera ki kokirabe bafuuti soja? Bafuuti soja simanyi, tewali kye boogera nenneekanga nti lwaki kye boogedde bye tuba tubasuubira bw'okwogera. Naye ndi mu kutunuulira ensinga enaakyuka, ojja weegendereze ebintu ebimu mu bulungi oba mu bubi. Ba actors basukka kuba politicians bokka. For example, ebintu bwe bibaawo nga bino bannaddiini ne bajja ne babyogerako, walabye ejjo ababadde ekibuli babikondeminze okuwambibwa okwo
kyemmanyi bwona ogenda bwe tunaviira mu lunaku lw'enkyo ojja kulaba nalabye ku Father Kibi ng'abyogerako ojja kulaba ne mu makanisa ag'enjawulo nga banenya kati eddoboozi lya bannaddiini kikulu genocide y'e Rwanda naye yabagira yabawulira bamala ne bawulira genocide y'e Rwanda ebimu ku byagifuula ey'amaanyi abantu ne bafa nnyo mwalimu influence y'abannaddiini bwe bakipikaamu ate kyatabuka kati mu bantu abamu abawulirwa ennyo bannaddiini nabo bakulu kati ebintu nga bino ebyokuwamba abantu abakulembeze b'amaddiini bwe bavaayo nabo ne babikondeminga kiina kye kisobola okwempakitingako okukendeeza lwaki Lukwago nga Lukwago erinnya lye ddene ajja kumala aveeyo naye ffe tulwanirira waliwo omwana gwe bajja okukwata nga mu famire yaabwe yali asinze okuba obulungi tasukanga takwata kusensuka miliyoni 2 bwe bajja mukwata bamusiba ate famire yonna ebonebone kati tugamba bino ebikomezebwa oyo naye ajja kuba afunye obwenkanya n'abannaddiini abalala ani ono omulala wonna gwe waddondaze wano gundi yadde asagambiza ono omusajja weeno omulokole ani Pasa Bujingo nga tetunagira Pasa Bujingo nsaba mbajugize banaffe abalugafe Abokofu anfusila tugamba nti no gwe n'ekifuma ekikutawanya kubi emyasa emirugira akira olina senyiga atawona senyiga akulukuta gukwate lugafe Abokofu anfusila byabera nga kuyambira ddala bungi nnyo eddagala ebisanga mu pharmacies zonna wano mu Uganda mu workshops ate gwali berugwaga gina atikira emitiba ne Uganda eddagala lino lyakisolo kitundu kya National Dog Authority mu Uganda kubeera nga ebeera katale wamu ne Lugavi Haba asasira pulses zitaba atwasa nga zikutawanya mvamu olusaayi afuna gasi mu lubuto ofuna ekikeeto wekwate Lugavi Haba asasira bajabira nga kuyambira ddala bungi nnyo eddagala lino lyakisolo kitundu kya National Dog Authority gina mu pharmacies zonna wano mu Uganda ate gwali berugwaga gina atikira emitiba ne Uganda gwali agala bungi tukubire ku namba y'essimu eri awo oba tukyaleko ku maka gaffe wali ku Mengo Hill Road kasoya mu kakatale ka Usafya onoyambuka ojja kusanga Total petrol station maaso gaayo waliwo ekizimbe bakiyita Orange Plaza kuliko ekipande kiriko Lugavi Apothecary tukyaleko level number 2 ojja kubeera nti eddagala lino lifunira mu bungi Lugavi Abokofu and Syrup wamu ne Lugavi Syrup eddagala egiro beera nga likuyamba wetwogerera Pastor Bujingo yasagambiza era yakoze ne party nagamba nti Pastor Gundi Lukwago ono yavayo n'abanga akuba ebituli mu masasi ge baamukuba ng'agamba n'otunuulira ono agamba bamukuba amasasi ye n'agabuka ne gakuba omukuumi Pastor Bujingo n'akolima story nagitaddeyo kono bwe yamala okukolima n'amugamba mwe tumufaayo waliwo ekijja omutuukako Pastor Bujingo abantu bonna baakolimidde bitera okubatuukako era wagamba nti gwe ojja kufuna kino okituukako Pastor Bujingo yabadde mukaaga anti kati Pastor Bujingo naye alina ebizibu bye tukkirize tugaane kubanga si Lukwago yekka story ya Pastor Bujingo ey'amasasi bangi baagikubamu ebituli bangi kuba mazima yali nga bw'ogigattagatta tegatta buki bulungi naye ekyo ne tukimulekera abantu bali bagala egatta etya bali bagala ebibe nga kitambula bulungi mu mmotoka saagala kudda mu story eyo naye omusaayi gwa Yesu naye story nga ne bwogezaako gigatta tulaba bwe kivaayo ate bw'agamba ye gaamuyita mabega oba ne galekako buganga ku mugongo so ekyo ne kyekyakolimisiza n'awulira nti ebiwundu bimusibwa kyekyakolimisiza Gundi kati ebintu ebyo nawe tebakolimira nze siina buzibu anti ne Katonda olumu agoba nsonga byali tebigatta bulungi abangi baabyogerako naye ye ng'omuntu yalina obuzibu ne Lukwago kubanga ne wali mu kalulu namulya nga amuyisaamu eggaali naye kati wano mu kizibu bwe kiti nga si kya bwenkanya mulimu ng'omukulembeze kati ku level by'obikka kuba ne Bujingo alina ebizibu lwaki alina ebizibu bino ate nga bingi kubanga bwe bunaakya ku makya nga bigeri bano bakyuka n'abaabwe ne babeekyusiza bwe bunaakya ku makya tomanyi ebizibu biri mu kyakyawo abantu abagiddwako ssente mu ngeri y'olukujjukujju awo bakiyita lukwesikwesi nabo bayitirivu nnyo nno naye paka n'olwaliro basaba enkuba ebakubirawo mu luggya naye naawe ensi ebyo ekwesonyiwa naye eba ebikola ki eba ebiraba ate mbeera nkigamba nnyo bwe lwobeera ng'oyogera ku bwenkanya gwe jangu ng'oli mwenkanya nga lozo ziri clean kakati
gundi Bugingo tali kiini n'akatono byonna ne banadini banne si bamativu alina omukazi gw'ata divorcinga owasiza omukazi omulala omukazi omukazi n'agaana waliwo naye balina ensonga zaye n'omukazi naye alina ensonga zole si mumativu kati naye tumuleka alina ebizibu bye bikola ki ebimumala ate nze mbeera ngamba abantu ensonga ezimu kati nga zino nga zikwata ku ddembe ly'obuntu mu bantu bonna kubanga era bazze bakwata abaana bangi mu makomera droni beziyoola kati bw'otakonna nga kifaananyi kyawamu n'otunula Lukwago ng'omuntu Lukwago erinnya lye nabagambye ajja kumala akole ki kuba omusango gwe bamutaddeko musango mu paatiike era enteekawo yaagwo baawulidde ensonyi nga tebalina bwe bamuwanda buwanzi kiba kijawulika bubi kusalawo tumuteekeko ekisango kino prison of treason tumuyiseeko wano bwe tuni ngajja kuvaayo abeereyo ko tulage nti alina kyeyakola kati ffe tunuulira beyond Lukwago ntunuulira ku baana abalala bakwatiddwa mu nkola y'emu ntunuulira ku bantu abalala bajja okukwatibwa mu nkola y'emu nga tebalinamu agamba katukozese omukisa guno nti tuvumirire ensonga eno teddamu neetuuka ku muntu omuki kati munaddiini ky'oba okola abano abajja ne bakwetereza sente za Pentagon z'oli